twasazeewo tujje omusajja tumukuliseeyo ennyonyi ekyamuwunyako interview ezimu ze namulabyeko nga wayame Dubai yagambye it is second time ng'agirinnya ng'era agenda fanya kazi tukwaniriza Kirevajjo obulamu bugamba kikulikayo kansuke nsime mu byenzize ndaba bino ebyamagero Mukama byonna byokola abalala kimu bibiri banjabulira kyokka gwe nontaasa ekirala nina abaduuya bangoberera aba batega emisanvu yonna gye mbeera mpita bagala mbugonzizeeyo gye wanzija ssebo kyokera n'ogaana kwagadde kansuke nsime Yesu okubanga ntambuza bulungi mwana oyagala okuvunuka ebintu bingi nnyo yimba linnya lya Yesu okutegerako naakusanga kale naye nga essanyu lye nnina kubanga Mukama ntambuza bulungi era nakomyawo bulungi wakuliseeyo era ebivulu byabadde bitya kuba byabadde bivulu bibiri nga byansi bbiri that's Dubai ne Qatar ekivulu ekyaso kyadde kye Dubai kyali kye Dubai Club Venon kibadde kirungi nnyo abantu abadde bangi abantu abadde batono naye nze munnaye nazaalibwa nyimbira bangi nti nemba nyimbidde omwana bebi omuto kwendabira nti omwana engoma agifunye kati ate abazza abantu nga bibiri so I'm very happy for that nti Mukama yawulidde essaala zange so wafunyemu okutya ku lwa turn up ne n'ogamba I need to do it not to fear never not to fear at all because I'm used to sing for 3 people. Yeah, and for me, if the Lord takes me there and I find 3 people, nga bebayagala nyimbe bebajja ne basasula sente gwe dira mu 10 ozimanyi nti gye emitwalo 10 ejawano kye Dubai ekyasoose ekyokubiri kyabadde kyo kitya ekyokubiri kyabadde bulungi nnyo the place was small naye nze nagaye ntunulira kwagala kw'abantu babeera babiri ntunulira Mukama ntuteyo kuyimbira bayinza baba Mukama banninze bulijjo okubanga nbayimbi omusajja kyakulimu era kwambusa ennyonyi omulundi gwo ogwokubiri nga bwe watugamba Yesu tuli ku Yesu kati tudde ku promota ki eyabadde akulimu promota ambaddemu ye Musa ekira saagala mugende nnyo naye byakoze mu kaseera katono anti ambeereddewo ne mugamba nti waayi Musa ikirifa nawe olisiro yangu ya baaga abantu bamaze totoma nze papa nsiima busiimi okuva nafuna Yesu mu nda yange emirembe n'etagano yali yagiryeko lwa nsonga anti otambula bulungi ne banno era nebaza nnyo Yesu kuba Musa kuyaki yakoze twali naye nga tutambula naye byonna byatambudde bulungi yambeeddewo nga muganda wange bino byebibala ebimu ebyava mu show gye twakavaamu emabega ebibala ebiriwa bino ebyokusanga nti essaawa eno osobola okubibwa akasimu okuva omukulu Musa n'akugamba nkwetaaga Dubai nkwetaaga Qatar bino byebibala ebimu ebyava mu show gye twakava emabega abantu ku nsi bajja biyita bibala naye nze ku lwa Yesu wange ndaba okwongerayo enjiri eno gye ndiddeko nga bwe nakugamba nti akwa ekigambo kye nakuleta ne bannannyini kyo kati kwolwo nange nasanze ate bannannyini kyeyo abalala so y'omu oyo gw'abaawulidde kiba kitambula nnyo bulungi nnyo biki ebikyuse mu bulamu kuvawo twava mu sho luli kuba twamaliriza nga bajjo intention yo yakuzimbira nze Yesu yawumuza omwoyo gwange kubanga bwe nava mu sho jjukira twakola shows 3 ne tukolako 2 eyokusatu yagenda maaso waliwo enteekateeka bingi twali tulina okukola nga shows zimaze okuggwa senga zaali ziwedde bulungi ate nze wange kyali kimu shemu yokka ginakuba erugogo yali emala okufundikira kyonna naye atolaba n'emukono era ekyo Mukama akkiriza nakyo nekibaawo so ate y'entebe sitoma kyekyaleetera y'entebe obutabaayo sirondoola sinoonyereza naye nsiima busiimi saagala kunoonyereza ate ebyo kubanga waliwo ate ebyakabye byayitawo okusinga ebyagaana
kati ekibuzo kyange nekijja nekigamba nti Kirevajje ebyennyumba bigenda maaso bakyuse ku nnyumba gy'olimu oba oli comfortable ne gy'olina. Kakati kyali kingambiddwako naye nze wano kyenatandika nakisaba Mukama suubira nti atayagala nkiveeko. Era ojjalaba studio yange nayo ngeno gigaziyanga bwe yalina ogaziwa pano ziyimirire tayimbwa gigendeyo buli kimu completingewo esobole okwongebwako nga bwe plan yayo weeri. Tekisalwako nkomye wano laba amataffaali nkwe badde gakuba nina okuddamu ettaka liggwewo nabiri baddemu babikube gaddemu. Lwaki nawe enteekateeka ezijja maaso. Wajja mu karakita ku stage eyakuba bbulooka gwe tusuubire nti musajja gwo kyakuba amataffaali. Ye kana kabeera akabonero eri buli omu enensi ejjudde agazibu n'obulumi bungi n'ennaku nnyingi naye asanyusa ye Mukama atya nti omwoyo gwe oba ogulinnyisiza amataffaali gukakkana obeera omu n'oli asuse ku lubalaza. Nzibwe nti bwe mpulira ofiringa ku pain oyo omuntu awansi gyakola ki gyayitamu n'owulira nga kikye nazuula nti omuntu omusanga n'olowooza nti amanyi by'oyogera naye kumbe muvubuka akyali muto tannatuuka kutegeera okwo. Naye nga bwemulaga ekitaffaali kino kikolwa ye ate kisobola okwanguwa mu ye okubaako gye kimutwala ye alina bw'awulira. Obanga agenze mu ssomero oyiga okubala, oyiga okufiirizibwa, oyiga okupambana, oyiga yes. Gavaako amataffaali blaza n'omwana we njalanga muyigirize ye njalanga muyigirize ye agakube mugaye nkulira amataffaali 3 kalo gateeka olyoka ogenda oyanjule mu mwana muno bintu bwe bityo. Twasemba nga dadi bamuwa piki bya ddala oba byali bya kamera. Baagimuwa era ne baza Mukama. Nze byonna ne baza Mukama kuba naye sina kadde wenyinza kujja piki giwa muzeeyi abe ng'alinako bw'atambula naye kati nnaku zino nange obusimu wange bwakenderamu okuva waddadi mwana wange yala kuteeka ku bunkenke kino kiganye. Si kunteeka ku bunkenke nange okuwulira muzeeyi wange nga tali kiriya ssebo tekimpisa bulungi. So kati bwe mpulira nga mwana alina bw'atambula nga alina bw'agattagatta nga nti kale muzeeyi tambula. So kati mutambuza bagiteekawo to make okumukolera ku kasente okumuyambako kubanga njala muyambeko naye ate wanange nkyalwana musically baagala video baagala audio Kirevajje abuze katuwe music ate studio tenagwa muzeeyi so kiva ne baza Mukama lwakapiki nti muzeeyi alina bwakola ki bwatambula nange nampamu ku ka breathe ne ngamba okay. Oli mukwano gwa Alien abantu era ne Alien yakiwumbamu omutwe to make okukola show okulaba nti Kirevajje okubeera happy okyuse n'ekubima ebikuluma naye emabegako yadde alina ekivulu kya mutabani we bwe bayita Champion Good tewasobodde muyimbirako. Saasobola. Buzibu ki? Saasobola anti kyali kyampaka kuyimbirako Alien. Okuyimbako Alien ku Freedom City kwali kwagala kati era abantu bangi bambuuza Champion Good nga tuwagenda nedda so togenda kulya mu buli nnyumba. Waliwo ennyumba gy'otalyamu, waliwo ennyumba gy'otajja kulyamu ogaba naye naye obubizi bulira mu ssowaani z'abaana nga ndaba kati missowaani gye mumpeereddemu efaanana etya. Sofango niyo na tolina giriiramu. Kikyentegeeza mu kuno okuyimba ku ya Alien Skin ku Freedom City okwo kwali kwagala era nakisaba Yesu nalaja nalaja n'okudecidinga where I'm going to perform. Owulidde kati ekya Gudo bweyogera bwotyo weerabidde nti nno lutalo mukwano gwange akamala ekivulu ondabyeyo munnange. Saate ekya Champion Good mbadde wano beetonya butya ebiseera bino byonna busy time esho zonna zatambula nga bwe mwaziraba payment zaazo nga bamuza nti wayi tebaakwa akasente ebintu byatambula bulungi bino bye bibala bye tulaba nze mukulu bajampa akasente era n'ebikola byonna byakola mu ggulu kiriya muggulu girina awaadi muggulu gye nsiimibwa muggulu. Do you think Alien is happy for this? Kuba munnaye abayimbi bonna be yakola nabo kolabo tebasobola kujja kuyimbirako mutabani we. Especially on your side. Do you think he's happy? Ekintu kino olwaliro yo Bible ekugamba ekigambo kya Katonda kigamba nti toganyanga busungu enjuba okugwa ng'obusungu bukukyakuli ku mutima
kati nawe nkubuuza ebiro bye tumaze, do you think Alien is still angry with that what you say Cleaver did not perform at Kigudo's show? Awo Yesu ye mujulirwa kubanga waba yagaba essanyu buli kaseera buli lunaku n'obulamu nga balamu bulungi, kati Yesu ali wakati waffe. Naye mukyakwatagana kuba twawulira nti no show we yagenda okutuukira nga takyasobola gisazaamu n'embunga temuli in touch. Obuzibu buli ku musajja oyo kuba you know you are a good person, oli musajja wa Katonda, obuli buzibu buli wa. Nalabako kamawulire nga Alien agamba nti Cleaver Jet namulabula abasajja bagenda kumubba naye nga talaba. Nze bwe ntusukidde okukola zino sho nazisaba Yesu nti Bayibuli ekugamba nti leka omubbi akubbe kuba tamanyi gwabba. Kanzi namanyirwa okubbwa, namanyirwa okukola obubi, namanyirwa bakole bye baagala. Nze kampitewo kange nekubba eshogo abantu bajje bye batasuubira. Okitegera blaza kati awo yanyigira awo. Simanyi kyogamba nti yanyiga. Kubaba ekifaananyi ekiro kiraga nti temukyali mwenna, temukyabeerako mwenna, tetukyalabako na vidiyo nga mukyali mwenna, temukyakyaliriŋŋana. Bwe kityo bwe kiri ne mu mwoyo tukwatagana. We kyandibadde. Kakati simanyi oba gwe kubanga mwoyo akebera emitima. Kakale bwe ngamba bwe kyandibadde simanyi oba gwe mwoyo. Greve ogambye ki? Mwoyo waba yakebera emitima. N'omuze ekibuuzo ng'ekyo gwe mwoyo akebera emitima. But we need you guys physically. Kuba we are proud of you and we are proud of Alien bringing you back, and now we are proud of him. Ate na wana Uganda bali proud of you to see you again. Kimina okumanya nti atutambuza nakawuli mabegako omukulembeze gwanga ng'agamba nti bannaye Katonda atwagala ffenna, ayagala bazzukulu, ayagala Museveni. Olidde oyo Katonda okwagala bw'ati bwakola. Teolowooza nti okwagala kwaffe kuyinza okuvaawo olwaleero kuba nkugambye Bayibuli ekigambo kya Katonda kigamba toganyanga busungu kuba ku mutima gw'enjuba neetuuka okugwa ng'obusungu bukyakulemeddeko. Obusungu ye mulabe gwe tulina ku nsi kuno. Obusungu, how do you control that mad guy in you? How do you? Bwe twakivaamu embeera ya turning up, embeera y'abawagizi abajja owagira oyo omwana yali ntono. Ekyoba omanya nti nno sandyagadde nnyo okufuuka singa ku kivulu kya Gudo. Naye tanapu yali si nnungi. Omuntu siima ekyo ky'olina. Bw'otasiima ekyo ky'olina n'ekijja oyinza obutakisiima. Siima ekyo ky'olina. Nze abantu nali nsuubira bajuzeewo bulungi naye ate abajja baamalira ddala okulaga nti ono ye tujja muwagira mu buli mbeera. Tujja kubeerawo. Abanga Yesu yakoze n'ekivu naffe katubeerewo tulage nti support So I don't have focus on Champion Gudo's show being not performative. Okubanga sa attendinga. It's the same way I didn't attend at Shiba and Cindy's show, whereby at Boom Pat I was there. I wanted the Maddox to be attentive on my show. So he couldn't. So togenze sibyampaka. Sikugamba byampaka. Nemba sigenze Yesu wali. Kuba kati show ya Gudo yayimirira. Gwe mwawulira otyo omwana omuto ng'akoze show. Akoze show munnange ye abantu okwo gwe bayita nno omukisa. Kubanga abajja baali batono. Kyokka abalaba show baali bangi n'okusinga abalaba eyange. What do you mean? Nti abalaba show online baali bangi okusinga abatendinga. Eyange abangi abatendinga baali bangi. Kiba kirungi nakyo kubanga you will go viral. Ojja genda viral. Encho jawulira nti Gudo kakati agenda kuba South Africa. Sebo Gudo. Ojja nti akati Gudo bamutwala mu nsi gundi nga gula kito sima kino tikyali kisuma. Kati bubaka kibwa wa Gudo olw'okusalibwa ekivulu ne Alien. Bubaka okujjako kubanga Bayibuli egamba abato obwakabaka obw'omuggulu bwe bwabwe kitegeeza Mukama ayogera nabo.
ya okwagala n'ekisabiri gye bali naddala bataabwe asina bubaka bwe muwa kuba mukama amuwa kati amuwa good ayagalwa is loved gwe ne bodde onoga nti kakati bannaye check the boy is happy and that's the way it should be than okusindika ennaku whenever people they say bambi the run-up was enough for him. Whenever people they say bambi who will say bambi to your kids munange kaliro gikinyo yeah bambi who will say bambi to your kids anyway kireva jjo jagala twambuke ku battle ezibadde zibeerawo okusookera ddala battle yabaawo tewajja attending yashiba ne Cindy naye wali side ki nali Cindy wali Cindy lwaki Cindy Cindy asobola okujja n'akyalirako wano mu mbeera yange mwana nali awo nange neesiima Yesu nenga mwana amabanja ga Jeremiah P7 simanyi obanga zasula kyeri bali mu kumpaana kireva gye yampaya kapasa nentwalira nensasula amabanja nensasula fees ku ssomero awo but I could not still again pay school fees Jeremiah at Kabaka's school there yeah era bamugoba kasente nga kibasomera kanya tenga sikasuba ne mutwala kati asomera Makindye nenga bambi akuyambako so being supportive, I will be being supportive in the heart, but I didn't attend. I did. Is the one of a major factor what you are wagira Cindy? Oba wali endala. Nachalira shibe nebagano okumulaba. Ngabanga manandi bade nakoza appointment. Ate sagala byogerako. Nebagobera ku mulyango. Tebangoba naye bagano okunzigulira. Bagaba I didn't have program and kyakuyigiriza ki mu mutima kyanjigiza nti munsi eno mulimu ensi ziringa 3 ey'omwoyo ey'okunsi n'ekizikiza. Okay, kati ne twambuka ku bate zimwe za twabadde ku Sha David Lutalo ebigambo ne byogerwa Chameleone nayogerera wali Bebekulu nayogerera wali ne bagamba mbu it is going to be a battle of crash abamanyi bate eyo yandibadde bate eyo okusokera ddala ogiwagira ebeereyo oba togiwagira ebeereyo kakati n'ensi ne bugana enjaga ekula ku ttaka nti awulira mugamba nti bato yandibaddeyo owaaye mukama baba akola tosaayo kikyo gwe kyolaba ng'ekitaliiyo champion god yakola show bangi baagala okukola show abantu abaliwo ku lwa guddo naawereka era ne bayeza Yesu ku lwa champion good show nti yakikola era azabikola bwatyo kati gwe lwalaba nga ate teyakola ate wali kye temwagenda waaye amuwa obulamu kye kimuluma bwabanga ate golumiddwa nnyo ate lwaki amuwa obulamu akyamuwa obulamu n'atasoka kugonjola nsonga za kivulu basagala kulondoola show yange ey'entebe nti teyagenda mu maaso eddogo lyafuruka video yawedde tuli mu kutunira ku premiership yayo njagala okukola VIP show kubanga eno show yaffe gye mwalaba Lugogo ye show yali gye nalise VIP kati njagala ya VIP nti njagala okubirako show kale ndoza mu Serena ntwale message yemu ntwale yakatiba mu style kikyentegeeza ntekeyo obubaka butuuke ne waggulu buleme komawa eno wansi buleme koma mu ordinary kati netudayo kale nabo banyambeko ani asasula amatafali agamenyeka gatakya ani asasula amatafali agamenyeka ng'osimba n'osimba tanuulu ne gamenyeka n'otuuka gapanga ne gamenyeka ne batwala ku mmotoka agamenyeka ani agasasula okusookera ddala yani agenda okuwangula ani era bw'okuba mu tooki mugandawo eyo bato ne Bebekulu ekyo nze wange kyanyumira nnyo olw'ensonga kikomyawo emitima gy'abadigize abantu balina ennaku nnyingi bwe balaba nga ababasanyusanga bakyayimba and they have the energy to show them that vibe man they feel the Uganda is moving tulina ebitunyiga ku mitima ebitasobola kwanjirwa eri bantu naye n'owulira kayimba oba omuyimbi wo ogw'oludda okulaba nogamba olaba n'oyo omwana akyaliyo naye kati tutya tutambula mpozi ku lwomukaga waliyo ki wali ekifo kya Kiriva gye wa Mitanda
njagenda mulabeko like that kwega muntu aba alina ekiddako guno omulembe gwafuuka sitole ki tewali kawaani ki tewali kyekiriwo tewali paka nga Yesu ayingidde emitima gyabwe. Ejjo twawadde ne Azawi n'atugamba eno enkola yadda era yavaawo kuba gy'okoma okugamba nti mubeere mukola bbato era kireetera abawagizi okweyuzaamu nammwe okweyuzaamu nga ate kireeta kubeeyuzaamu naye waliwo ekirabika mu bantu ku bbato ya Cindy ne Shiba kiki ekyaliwo enkwatagana tekyaliwo ani yakusingira okuba kwolwo Cindy yasinga kikomaawo era kibeerebwa ekita emirembe gyonna omwana wa kabi yasinga okuba live era ayimba bulungi emirimu bamuwe eno akube ne Bulaya akube gyenva gyabadda bwe bityo gyava gyendiza bwe kityo obulamu butambule n'abalala bajje awo ninjagala onkompe yalingira ensolo ezo ebbiri kuba naawe osooza eŋŋanga nange obwo omusango nja kugubuuza omuddo wali wezirwanira nja kugubuuza omuddo gufaana gutya guzowe wezirwanira kwezi ebbiri ani gosobola okukangamu we ndimala okuba lweri pazo nendyoka ndaba abalala bansolo yimba nabo naye nga gye bakusindika gy'ogwana oba wakkiriza lwakola si buba busungu naye lwakuba nti bakusindika ewa pazo ate pazo natakiteeka mu maanyi ate nga awulidde kati siyinza kwogera ku bbato ndala gye nagobwa ate nizewo eya pazo eyo ejja kunkolera gye bangamba ate nzijukira eya Kamiri wali wagisaba eyange yali eri pazo saagala tombuuza nakumbuuza ya Kamiri naali na Bebekul eyange yali eri pazo nakireva gye egwe gyoba obajja batugambye era mu propaganda ne batuwulira nti waliwo enteekateeka za Alien ne Palaso okusookera ddala ye bata egenda okudda ku ya Bebekulu ne Chameleon Alien omusajja ono ogamba Palaso omusajja ono muganda nabagamba lubereberye nga Alien yakajja ne bagamba Alien si muyimbi naye chosen oyo ne bwatayimba mujja mwagala oyo ne bwatayimba mujja mwagala kalino kankubiyo nakana ate wane mutamwagala ye wakwagalibwa lwampaka so kati kyogamba nti bwe yesimba ne Palaso omwanguswa twamulabye dda mbateekeyo enamboole mbateekeyo nalabye nakifubo yawedde bagiteekaawo balabe Cindy yagenda okubaayo ne Shiba n'olangirirawo n'ogamba my side is Cindy and is going to win kuba n'ababiri ne babawo ogamba kubeera tukubye mu ttooki anasobola okuwangula ku Alien ne Palaso nga babawadde mutulina nnyo ekyobuwanguzi ekyobuwanguzi nange kiraba eri Mukama kuba yesaabawanguza oyo awanguza nze sijja kugamba ekyo naye ekya Cindy nekikugamba ekyo ku lw'ebikolwa so si lwa kuyimba nti Cindy yankyalirako wane era nali mwagaliza buwanguzi wano obwagalizani yadde Mukama akola ne wano obwagalizani ate Mukama muleeta mu bintu bino abimale kuba abimala toyogerako kibuuzo kirala wamma nze nebaza promoter DJ Riam Mukama akumpera omukisa na buli kimu kitambule bulungi kubanga mwana waze munonyisa kunyonyo mundi ogwokubiri nga mbadde suubira kudda mu jinya bisala nalira bivaako kwa passport yali yayozebwa nga sisuubira naye yatuuse natuuka n'akaseera nga naesho zino zigenda sazwamu kubanga bampayo sho kabwohe ndi ne Spice Diana saagenda tebabiteeka mu maanyi mbali ne show Jinja nga ne balona mu biruko extra launch wadde twali tunabagyogerako ku how we can be organized saagenda kati show zonna ezibadde mu Mr. Bajonga zibadde zino show era nazino ziba kugaana nazo ne zigaana eze Dubai naligambye bannaye kyo ki eddogomi lyava ewange lyasibira wa Bajo shows eddogomi lyafuluka ewuwe ligende wa Bajo shows za pate zitambule ekikyo so kali zo zinda ze show ndi nedda mixa mitangaavu ennaku z'omwezi nga bbiri ngenda kubeera London wangi iye nga bbiri ennaku zino Mukama omwezi ogujja kugambye mba kumunya ogenda kubeera wa ensi ndaba ngisalamu nembuuka nengendako eri kati antwala eri London ate ennaku z'omwezi nga bbiri eyo kyensima ku Yesu era mwagaliza buli anaamwagala ndoza bwatyo bwakola era nsabira buli abo abaagala Mukama bakole nga bwankola
kuba akola bulungi bwereere. Nga tumaliriza byewuunyisa ki bye wasanze mu show ze Dubai ne Qatar? Sorry, si Dubai na Qatar, si Dubai na Abu Dhabi. Yeah. Si byewuunyo naye nze waliwo entambula ndaba Yesu lwa nsonga nti asinkanya emikwano ejambula kunasanzeyo ne Alexis Kalema yali muyimbi edda twayimbanga ne Black Boy ne naye namusanzeeyo ninga kadde katono ketulina okunyumya twanyumizaamu awo kyafu bisinde so bingi biri mu lugendo Mukama akulaga ebintu bingi mu lugendo mwotambulidde naddala musize Bulaaya olaba ku mbeera gibala mu kina kinalabye ekyanewunyisizza mmanyi okubeera ku TikTok nempulira nga bakadama bagamba bannaye ekiyumba banne banyambe mwenzije yeno bannange mutasabe Yesu mugenda kukaaba nnyo mbeegayiride musabe Yesu najjidde mu nnyonyi ngerimu ebifo ebikalu naye nga ndaba nze atudde mu ntebe enswala nga ndaba balajjana okuva eri bakaaba nga Uganda Airlines oba osanga bambi yantaddeyo negamba zino ezijjanga nkalu kale zigendenga mu bali abakaaba bwe tugenda mu Siegindi babaleeta abo bajje batule mu bifo zino enkalu babaleete eka bannaye n'omusana gwako enkuba etonya Mukama ali naffe mukomeewo nga oli bitambula bulungi mwana mukomeewo tunanoonya kasooli tutwane musiiga muna temuya tunabawo ebijjanjaalo tuwenewo okusimba mukomeewo fe okwabya amaziga be katuzine wano nalaja nalumu Yesu nankolera ekivulu nawulidde ennaku ng'ennuma nga ebifo bijja bikalu kyokka ate nga owulira eri balajana olaba oba gavumenti ekolera ekitongole ekigenda kinoonyereza mu abo mu ensi ezirimu ebintu bwe bityo esindikire ba messenger nga bajja bayiwa mu airlines empty seats mukakasa Mukama asobola bawo omukisa kuba abaana bajje bali balajja neyo mwana. Nalabye abaana ab'obuwala bakwaniriza abalungi ennyo ddala. Abalungi ennyo ddala. Naye nze kyemmanyi nti kirevajje ennaku zino waagwana omukazi waagwana. Omukazi muna ensonga ezo nazikwasa Mukama buli wozoogerako ntunuulira Mukama. Tufuneyo omukazi ate kati tunabeera twebaka ne Mukama. Ate akati mwe mumufuna Mukama akoleki. Mukama akulabisize Mama ndekaze mbisa akalango kange ama Jobs Link yategese ekivulu ekye London kati namuwuliranga nga kyagagamba nti waliyo promoter amuyita Jobs Link e London naye laba Mukama byakola gwe byolabanga ebyamagero okimanyi ne show ye Qatar naye eri bokuti anytime era wevawa ne weve London nga tinaba kutugenda London eyinza okusooka e Qatar tuli mu sente ate sente nedda kireva jali bulungi nedda okuyimbira abantu 10 e Kampala ng'oyimbidde 2 e Dubai osiimako bannange wamma mwebale nnyo ba Queen mikwana abaze e Dubai mushya Dubai mwebale obwagizi bwammwe mwebale omukwano gwe mwandaze mwanyaniza bulungi ku kisaawe ebirayisi biryabanga nze gwasookuwa ebimuli 2 kimuli bagaba kimu ze bapadde ebimuli ebi naye nannyini kyo ekyokubiri ekyo nange nja saba kimutuukeko oba bampadde 2. Okay. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Taweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.